Buli mwaka eggwanga okuyita mu Palamenti bategeka olukuŋŋaana olw'okusabira eggwanga era ng'omukolo guno gutegekebwa mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe. Olunaku olwaleero bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo, abakulu mu gavumenti, abakulembeze mu bukulembeze obw'ennono obw'enjawulo, ababaka ba Palamenti beegatiddwako omukulembeze eggwanga n'omukyala okusabira eggwanga. Omulamwa gw'omwaka guno gubadde nti amaanyi mu kusonyiwagana ate n'okuzza obuggya enkolagana. Mu luzungu kiri nti the power of forgiveness and reconciliation. Era wano eyaliko omuyambi we yali Pulezidenti wa Uganda Dr. Milton Obote Chris Lwakasisi eyawonera watono okuwanikibwa ku kalabba attotodde engeri gye yasimattuka. Short of it, I established the church in Kondem. Up to now, it is there running very, very strong. So that I received my salvation. But you know what? The question of forgiving was very difficult. I can forgive other people, but even Museveni, apana. Lwakasisi alombozze engeri ensi gye yamukyukira bwe yali omuyambi wa Milton Obote nga bayigganya eyali omuyekera mu kiseera ekyo Yoweri Museveni, kyokka oluvannyuma ne bikyuka naggalirwa emyaka egisoba mu 2. Things were easy. The president ordered that I should be removed from Kondem to be taken to Boma. That was the message brought by Chibita. But I was in Boma for 1 year. The OCs changed. And when another one came, we said, I can't see where it is written, so go back, Bwana. So I went back to Kondem. Ono akoledde eddala ng'ekyokulabirako ku nsonga y'okusonyiwagana Pulezidenti Museveni bwe yalagira ateebwe era n'amuwa obuvunaanyizibwa okumuwabula ku nsonga ez'enjawulo. Ono asabye omukulembeze eggwanga okuta abasibe bonna abaasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi naddala abo abamazeyo ebbanga eddene nga bali ku misango egya Naggomola. So the inmates on the Kondem and those who have served long have sent me to ask you, have mercy on them, especially during this election. Bakira bwe yakwata akazindaalo kwono kwaweera ekyokulabirako era abasumba ab'enjawulo okuva ebweru w'eggwanga nabo bakkaatiriza ensonga y'okusonyiwa. Anytime we are going for reconciliation, we are going for forgiveness, let us learn to reply to one another with soft words, soft answers, not rude answers. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abadde ayogerako eri abantu abeetabye ku mukolo guno alaze obukulu bw'okusonyiwagana. Now, one of our people here who think they are doing a good job had sent poison to kill Peter Otai in London. The thing is a good plan to forward. You poison somebody. When I got to know, I said, this cannot happen with us. We don't do those dirty things. Pulezidenti Museveni agamba nti kibi nnyo okulowooza okuwoolera eggwanga nti era omuntu akikola kiyinza okumuviirako okukola ekintu ate kiyinza omuleetera okwejjusa. Because I can see that God really has been on our side because I don't know why, but I partly think it could be because of that, because we avoid evil. Whether we are angry, whether we are what, we had the power to assassinate people, to kill people, but we never used it. Never used it. Assassinate people, do this, poison. No, we rejected that. Our fight was open fight. Ono asabye bannayuganda naddala mu kiseera kino ekyavaawo mpitewo okuwala okukola ebivve wadde nga bikuyisaawo. Oluvannyuma omukyala w'omukulembeze eggwanga era minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni asabidde eggwanga. We are overwhelmed by your tender mercies that you have shown to us in this year 2025 and throughout our journey as a nation. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.